Uganda. Bannayuganda lwaki mwagala nnyo akagambo it will end in tears? Kiki? Lwaki mubeerako na positivity mu minds zammwe buli kaseera ne mulowooza nti kijja kuggweera mu maziga mpola mpola. Rema bavuddeyo ne bamugamba nti yalinnye mu kigaali ekyo n'akivugamu mwekyo kipiki n'agenda Dubai, finally kigenda kuggweera in tears. Isima agambye nti byonna babikozi biweddeyo. Yes, ajjukira nti ssaawa zino bali Dubai, bagenze mu maaso mukuma nti beeyagala mpola mpola, balabikiddeko mu bigaali, bali mu hoteri ez'ebbeeyi, basita bangi nno. Celebrity couple nyingi ezibadde mu gundi eno bwetyo. Kira Gashumba twamulabako mu kusooka ne Godis Plan, mpola mpola ne kigenda Josted Prima nabwe kityo bwe kigenda mpola mpola. Tulaba Fiki ne Shira mu same place era kyamala ne kiggwa. Kati ssaawa zino eddungu lirimu Dr. Musa Ssebunya ne Rema Namakula. Isima agamba nti oba ayagala oba tayagala birina kuggweera mu maziga, era nga omuyaaye ssaawa yonna pasuka mbu ali mukolera kabaga kasembayo olwo nno asobole okuba nti adduka emisinde. Bangi bafiiringa gilase oba bawulira ensalwa efutwa fitina n'ennugu olw'okubanga oba oliawo Rema yasalawo okuba nti afuna omusajja gwe bagamba nti ye yamwefugira, era abasinga bagamba nti Rema ateekamu ssente empitirivu okulaba ng'omusajja ono amutwala mu butaala n'okulaga ensi nga bwe baagalana ennyo. Recently babadde bagenda Dubai, omusajja apakidde abeewaabwe bonna nga Rema agamba nti oba oliawo babadde basuubira okugenda ye ne Amaro n'abasigaddewo. Bangi abaliyo kusaidia Rema ne Evelyn Namulondo already abegasseeko dda, era nga firimu zigenda mu maaso n'okuba nti zinyuma mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli, amanya n'eddoboozi Mampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxudi Junior. Weebale kuba nti otambula nange, weebale kuba nti osubscribinga, weebale kuba nti oneesiga n'okutwesiga okusobola okubagamba nti yes olina tambula naffe. Ngenda kusaba omupiira katwegattako otusubscribinge nawe atanaba kuba nti osubscribinga tutambule ffenna mpola mpola. Gwe nno omukadde oli wankizo kugamba nti weebale nnyo kutambula naffe ebbanga lyonna, era nkuwa nnyo ekitiibwa, nkusamu ekitiibwa, weebalire ddala. Wetwogerera olutalo balugudde ku Rema ne Amza, wetwogerera olutalo balugudde ku Rema ne Hamza. Olutalo luno lugenda mu maaso n'okuba nti lugenda ku social media, ku TV ne radios ez'enjawulo. Bagamba nti Rema akisuusiza okutwala omusajja n'amukuba obutaala. Buli kaseera bateekayo ebifaananyi, era nga buloga amanyikiddwa nga Isma yavuddeyo n'agamba nti oba Rema ayagala oba tayagala, oba akola ki, oba amutwala Bulaaya, oba akwata Dr. Musa Ssebunya n'amutwala mu ggulu, oba amukwata n'amuteeka mu underground nga bwe walaba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nambi n'ekintu okusobola okuba nti beekwata nti kayikuza ajja bayikula era badde ku nsi. Olwo nno abalyolyomi baswame basileya abalinamu ne ku ssente bati boss lady basobole okuba nti beegazanya. Agambye nti oba Rema ayagala oba tayagala ekintu kirina okusobola okuba nti kiggwa, naye nga kiggwa kitya tekigenda kuggweera mu ssanyu mpola mpola. Isima avuddeyo n'agamba nti Rema alina okuba nti akaaba amaziga agaddala, era nga bw'atafuba Rema Namakula ayinza okuba nti yetuga. Omukwano guyinza okuba nti guggwawo entemu, kubanga obutaala bw'atadde mu Dr. Musa Ssebunya bataala bangi abasobola okuba nti batuukira Dr. Musa n'okukola ebintu eby'enjawulo. Jjukira recently Rema Namakula batandise okuba nti bakola investment ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya bakoze ekintu eky'ettabu ejjinja, baguze eddwaliro pya ddamba. Ebyenno tugenda kubikutuusako mu episode eddako mpola mpola. Lwaki baguze ejjinja, lwaki basazeewo okuba nti bagenda jjinja, ye lwaki oluve Dubai, biki bye bagenda okuba nti batwala mu ddwaliro lino. Bino n'ebirala tugenda kuba nti bikutuusako, naye nga wetwogerera bannayuganda batandise dde okugamba nti Rema Namakula oba ayagala oba tayagala Dr. Musa Ssebunya balina
okuba nti bamubbako atandike okukaaba amaziga nga bwe yakabira mu nnyumba y'esseguku mpola mpola. Tubaagala nnyo mwebale kuba nti mutambula naffe bampita Ntambi Kimiso ebbanga lyonna Uganda mu Kamooli gy'olina okuba nti wekwata okusobola okufuna ebintu eby'enjawulo. Bye bye.